Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Nako olwaliro waliwo omukyala eyambuzizza ku mubisi gw'enjuki. Wambuuzizza ebibuuzo ebiwerako ku mubisi gw'enjuki naye ng'ekisooka wambuuzizza nti omubisi gw'enjuki nsobola ogukozesa gwokka ku nsonga y'okuwoomesa, nti osobola ogutawaaza gwokka ne gukuyamba ku nsonga y'okuwoomesa. Ekyo wakimbuuzizza era n'ombuuza nti sisobola kubeera nga nsiigayo musiige nenfuna ekyo ekyokuwoomesa. N'ekirala n'ombuuza nti tegulina bulabe bwonna kubeera nga ngukozesa omubisi gw'enjuki. Wambuuzizza ebiwerako naye kankuddemu ebikisooka. Omubisi gw'enjuki gukola ebintu bya mirundi 3 wansi mu bukyala oba gukuyamba ebintu bya mirundi 3. Kisookera ddala omubisi gw'enjuki bye bimu ebisaanidde okubeera mu kisenge, ekyo nsubira nakibabuulira. Ebintu ebiteekeddwa okubeera ku kameeza akabeera mu kisenge, omubisi gw'enjuki teguteekeddwa kubulayo. Omubisi gw'enjuki kisooka gufunza, ekyo kimu. Ekirala guwoomesa, ekirala guleeta obwagazi. Omubisi gw'enjuki gukolera ddala ebiwerako wansi eyo. Ku nsonga y'okuwoomesa eno gye wayogeddeko, omubisi ogwo osobola okugukozesa gwokka ng'oyagala kuwoomesa, naye tolina ate gusiigayo busiizi, nedda. Oteeka amazzi mu bbaafu oba mu kabaketi. Mu kabaketi ako teekamu ekikopo ky'amazzi kimu, oba mu bbaafu yiwamu ekikopo ky'amazzi kimu. Ddira ejjiiko y'omubisi gw'enjuki, ejjiiko eyo esena ssukaali. Ddira ejjiiko eyo yiwako omubisi gw'enjuki guyiwe mu mazzi ago, beera ng'ogatawaaza. Bw'otyo bw'olina okugukozesa, so si gusiigayo busiizi, nedda. Olina kumanya nkozesa yaagwo entuufu, kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Kati omubisi ogwo oba oyagala kuwoomesa, kubeera ng'oyagala kuwoomesa bukyala bwo, omwami we agenda okwebakaka owulire ng'oli mukyala musufu, oli mukyala muwoomu nga bwe nkunnyonnyodde, bw'otyo bw'olina okugukola. Ekintu ekirala, omubisi gw'enjuki kuno ku nsonga eyo ey'okuwoomesa, era osobola okufuna kanyeebwa y'oyo gwe mulaba, muyengere mu mazzi bulungi nnyo, muyengere ddala. Bw'omala omuyenga osobola ogattamu n'omubisi gw'enjuki. Kanyeebwa oyo jjukira awoomesa mulungi nnyo mu kuwoomesa nnyo nnyo nnyo. N'ekirala ayongera ennyonnyogeze z'omukwano mu bukyala bwo. Jjukira n'omubisi gw'enjuki nagwo gwongera ennyonnyogeze z'omukwano mu bukyala bwo. Bw'oyenga kanyeebwa osobola ogattamu ne ku mubisi gw'enjuki ogwo. Ekikopo ky'amazzi kimu ky'obeera oyenze ekya kanyeebwa oyo, teekamu era ejjiiko emu ey'omubisi gw'enjuki. Ejjiiko eyo entono esena ssukaali gy'oba oteeka mu ddagala eryo ly'oyenze erya kanyeebwa. Ddira ejjiiko emu ey'omubisi gw'enjuki obeere ng'ogiyiwamu, oyongere okuyenga, oyenge. Ogenda kuba okoledde eddagala eddungi erigenda okukuyamba ng'oli mukyala muwoomu, ogenda kufuna obwagazi bulungi nnyo. Beera ng'okola bw'otyo. Kati era nalyo bw'omala bulungi nnyo ddiyenga n'oliyenga bulungi, lisengejje. Sengejja eddagala eryo bulungi emirundi nga 3-2 obuntu obwo buggwemu. Olumala beera ng'otawaaza eddagala eryo. Era nalyo osobola odditawaaza emirundi 3 olunaku oba 2 olunaku. Ku makya ne wano nga ogenda kubeera ng'obeera n'omwami wo nga wabulayo eddakiika nga 2-3 mwebake, beera ng'olitawaaza. Lijja kuyamba okubeera nga likuwa kye bayita okuwoomesa wamu n'obwagazi. Bw'otyo bw'olina okukozesa omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki ogwo si mulungi gusiigayo buli kaseera, nedda, si kirungi. Bw'oba oyagala kuwoomesa nga bw'obadde obuuza, bw'otyo bw'olina okugukola. Okitegedde? Kwegamba mu ddagala lino guba gugenzeemu mu ttono ate obeera omaze okugujaabulula. Ky'oba olaba ne wali singa oyagala gunaaba gwokka nga tolina kanyeebwa oyo, era bw'oguteeka mu mazzi ago obeera omaze okugujaabulula. So si mulungi gusiigayo busiizi. N'olwekyo ku nsonga eyo y'okuwoomesa bwe kityo bwe kiri, ndowooza ekyo mukitegedde. Oba otawaaza eddagala eryo litawaaze ng'oliyingiza munda, tawaaza ng'oliyingiza munda. Kati ensonga endala z'obadde obuuza nja kuba nkunnyonnyola ku vidiyo egy'okuddako enkozesa y'okugukozesa ng'ogusiigayo, lwaki obeera ogusiigayo, nkubulire n'enkozesa entuufu. Eno vidiyo yakuwoomesa engeri gy'ogukozesaamu gusobole okukuyamba ku ekyo ky'oyagala okubeera ng'okola.
Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.